omwaka n'olunaku olwaleero lugenda kubanga lulimu ebyefaayo abantu bagenda osigala nga bajjukira olunaku olwajjo bukyanga tuva mu independence oba bukyanga ggwanga lifuna obwetwaze ekyalangiddwa olunaku olwajjo kibadde nga tekibangawo post independence era yonna nga bwe yali naye nga mwami Kyagulanyi bwe yalangidde olunaku olwajjo nti instructinze oba awadde ebiragiro bannamateeka abo kubanga bajjayo omusango kibadde nga tekibangawo okuva gwenkugambye kuva ku independence tujjukira mwami Kizza Besigye retired Colonel Kizza Besigye emirundi ebiri yagenda maaso okwemulugunya ku buwanguzi bwa Museveni era yalinda omusango ne gutambula nga bwe gwatambula emirundi ebiri ne yali Ssaabaminisita John Patrick Mama Mbabazi omwaka akalulu ka 2016 yalinda nebiggwayo byonna nga byatambula wadde teyasanyuka nabyo naye yakkaanya n'ebyali bivuddeyo kubanga Supreme Court yali esazeewo nga bwe yasalawo yakkiriza nti waliwo bitatambula bulungi ne baako ne recommendations ez'enjawulo ze yawa okuba nti batereezaamu naye ono ye teyalinze byonna kubanga biggwayo yasazeewo omusango gubeere nga guvaayo naye bino tugenda byogerako nnyo kitegeeza ki kubanga it was a pivotal politically pivotal olunaku olwajjo kyayogedde yabadde press conference naye nga yabaddemu ensonga z'ebyobufuzi bingi naye kitegeeza nti it is legally conclusive kyasigadde kyatambula bwe kityo ennaku ziri 22 ezatambuddeko ku nnaku 45 ssemateeka zaawo kubanga badisposinga petition eyo yabadde esookedde ddala mu mwaka guno ogwa 2021 eya presidential petition oba okwemulugunya ku kutambuza okuba president ye ng'agamba nti ebintu tebyatambula bulungi era waliwo bitanyikira bulungi ebyali birabika nti yali awakanya obuwanguzi bwa Yoweri Kaguta Museveni. Omunnyo ku Makya akakwasi munanga kulamuseeko nze Muhammad Wamala tugenda byogerako nnyo najje bujjake tujja kufuna abakugu bongera okutaputira amateeka agamba ki ssemateeka agamba ki kino kyekiddako biggwa bitya naye kasooka kulamuseeko tulabe ate bwe tugenda okuba nga tutandikira enkya ya leero. Wewawe eddakiika zikunukkiriza okuwera 5 ezimaze okuyita ku ssaawa 12 ez'amakya g'olunaku luno olwaleero abadde alowooza nti obudde bukyali bwakedde ddaazo ku kagenda onoonye ssente ssaawa za kafyu kitegeeza nti ziweddeko nkubuuzaako nti wasuza otyo omulwadde kusaasiddeko nnyo naye nzikiriza nti omukono gwa Mukama Katonda muwonya kigambo ekiri mu kitabo kya Bayibuli ekitukuvu kigamba nti Mukama Katonda awonya endwadde zaffe zonna so n'olwekyo toteekawo kirwadde kyonna okubanga kisinga oba oliawo ku kya neighbawo obuzito Mukama Katonda byonna abiwonya so n'olwekyo situla okwagala afiiriddwako ow'omukwano oba ow'oluganda mu mbeera yonna naawe nkusaasiddeko nnyo naye omukono gwa Mukama Katonda naawe nsabye gukunyige omutima ate obulamu busobole okubanga butambula buto. Uganda kati weetuuse yakukwata bannaffe ku mikono gwalinawo nkusaba olekeraawo okusekerera abatalina oleme kulowooza nti gwe wakola nnyo gwe wabasookayo gwe oli favored gwe oli kinedda Mukama Katonda akwaziseemuko obusobozi obwo okulaba ate bwogenda okuyisa abalala n'olwekyo kikolerere ebyo Katonda bye yakuwa bisobole okubanga bimuweesa ekitiibwa. Abalina amabanja ag'enjawulo nammwe tubasaasiddeko nnyo naye abatubanja oba oyo akubanja njagala kumusaba ayogere bitono kubanga sente ojja zifuna ozimuwe naye enkolagano okutwaliza awamu Uganda twetaaga okuba kitole okusobola okola ki okugizimba n'olwekyo tuleme kuteekawo mbeera yonna ereetera bannaffe oba oliawo okubanga bawulira mu mbeera etali ya bulijjo kubanga kakati embeera weeri oli omukola akantu bambi n'asalawo okwejjambula mu bwensi ate oyinza obutakivvuunuka muli munda kijja kuhontinga for the rest of your life. Good morning nkwaniriza ku Munnyo ku Makya naye nga ku Salt FM zibula atudde egenda mu maaso Omumbejja Kasa mwana wa buwala omwana w'obulenzi aka Black Lives Matter bagenda mu maaso n'okubanga bakuweereza n'olwekyo osobola okuyitayokko nabo n'owuliriza emboozi ze bagenda mu maaso n'okubanga boogera saako n'okubaganya ebirowoozo n'abawuliriza okutwaliza awamu baheeserehese ndi weebusitema disitulikiti y'ebusi yabenga omuti mbaheesaho omwende ng'owuheesireho abaraga abahaaye nendaba bimwesi mbaheesereho mukyedinyeho kyosi kimuhola omulongi ebalo balinda. Good morning. Byadde bingi olunaku olwajjo naye ndowooza kati emboozi ey'emmeeri yazzeeyo esawusi aba bodaboda bamanyi ebintu bingi obadde otula ku bodaboda n'akubuulira ebifa ku mmeeri byonna oba babijjawa otulaba oti ku boda n'atandika ogamba emmeeri yazze egenda kutambula bweti yavudde e Mombasa yavudde yonna kati Abachina baleese eyaayo lwaki aleese eyaayo nga bamanyi bingi kati nga gwe tobimanyi nnyo oba oliawo naye nga gwe ebyo byonna emmotoka yagidde obwabadde ng'obulongooti nga buki bwatuse eno ne bwepangapanga buti ne bufuuka emmotoka n'ekolaki mbuwa gavumenti teyandikiriza mmotoka eyo kuyingira
muri bantu babazibu nnyo mu nsonga z'ebitambula abantu bangi bebatambuza kakati kya buntu oba kya bulijjo nti singa nsisinkana Robert ebweru n'abako ne byanyumiza kati nze bwe nkusisinkana bwino mukuwanga nze akoze second person okuli obuyinja naye ate nembanga nze ouna nze akoze okunoonyereza nze akoze buli kimu kati ababoda basaabaza abantu bangi abakungu abageto ababulijjo abaki kakati ebiboozi babeera balina bingi ate baba n'obudde wali nga bakasitoma tebannalabikako okuwayamu kati muyinza obbaamu omuntu omu ayinza okubanga yabitegeera oba oliawo okusinga ku banne kati batuula awo n'asooka abaliramu bonna bonnaawo n'afuna n'obanga ow'amawulire abadde ayingira ku redio ez'enjawulo n'agezaako naye okuzimbazimbamu ekike n'agattamu olutuula ku boda bwoti baba n'emboozi nga nnyingi bw'atakunyumiza bya bafumbo akunyumiza bya bufuzi akunyumiza bya kati ng'ebigenda mu maaso kati Mary Kasita yazze neetuuse mu mmotoka ya Kyagulanyi kati yatambudde yagenze South yazzeeyo anyhow byonna ebyo byali bannaffe aba boda bagamba nti simanyi oba bibeera bituufu byogera naye gw'omuwuliriza kubanga ayinza okubuuza kaakati wamma omusango kyekiddako nze mbadde ngamba kati kooti singa enabeera ekoze weti kooti yandikoze kino nomugaa nti ensonga z'amateeka yazisambulira mu mateeka nti yayogedde yafa atugambye yayogedde nti kaakati ekiddako pulaani bbiri eri ki ekintu kyabannaffe bano kirimu engeri bbiri omanyi kati tekyewalika Honorable Robert Kyagulanyi nga tanafuka honorable ng'akyali muyimbi Bobi Wine ekitiibwa ky'owa pulezidenti wa ghetto yajja atambula nakyo akabonero akalaga nti ono baali bamukkiriza bukyamaani suubira nti kakati yali akute tayita eyo ate baamuwa bukulu yava wano neyerangirira kakati ate bw'amala waliwo eyava mu bitundu by'ekirinnyo eno n'amukwakulako ki naye wali olabyeko anyomoola nti Kyagulanyi si pulezidenti wa ghetto so kakati abantu baneeno omanyi buli awabeera ka gurupu oba akakundi k'abantu nga balina kye bakkiririzaamu baba n'omuntu waabwe nga bamanyi nti oyo informa oyo mukulembeze waffe bw'ayogera kineno tuba tukoze eki so kakati ebimu ebyabwe babigayagayaamu eyo okusinziira ku state bo gye balaba nga bwe bitambula bitambulira mu mbeera za kigeto kati gavumenti nayo naye ng'ate tobanenya kubanga ate gavumenti ebintu binene ebisuulirira gavumenti eyagala nnyo okulowooza nti tumanyi bwe bava eri okwogera ku kintu bakisamarizinga mu bigambo nga 5 so ng'owa booda ono akunnyonnyola ensonga okuva e Rubaga n'akutuusa e Bugoloobi n'akutuusa e Mutungo wuli mugenze embuyawa akyayina bwino ayiwa data so kakati bannaffe bano abajja okwogera mu luzungu mu kaloboozi akaseenenkerevu ate ng'emikutu egimu gye boogererako tegituuka mu bantu ba bulijjo eno bebaleeta obuzibu Mary ebadde Mary naye ndowooza kati Mary yavuddeko ate ekiriko kati kya musango katulengere emboozi eyo gye twakoze olunaku olwajjo mwami Kyagulanyi politikale yabadde pivoto nnyo ng'agenda maaso okwogera ku nsonga y'okuggyayo omusango ogwo ate not legally conclusive omusango gwo gukyalina entapute yaagwo tebinaggwa antiru nga biwedde yayogedde yawadde instruction bannamateeka bannaffe Medal Sseggo n'aba Anthony Wameri ogenda maaso okubanga bo balaga kye bagenda okubanga bakola kiki ekiddako gye bujjako maaso tugenda kufuna bannamateeka nga bawa entapute article eya 61 eya sistemateeka article 61 ya Presidential Elections Act eteeka elifuga ennonda ewa president erambika bulungi nnyo omuntu olina okuggyayo otya omusango kyekiddako byonna tugenda bba tubifuna entapute yaabyo abannaffe abakugu bo mu mateeka bajja bitaputa kisoboka tekisoboka kubanga osasula kosti tosasula mu mbeera eno bw'oba osasudde kyekiddako katulengera emboozi eyo n'okugenda maaso ng'alagira n'okuwa ebiragiro bannamateeka be okubanga bajjayo omusango guno mu kkooti ensukkulumu. Omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu principal wa National Unity Platform eyakutte ekifo ekyokubiri mu kulonda okwa pulezidenti okwanga 14 January ajeeyo omusango gwe yatutte mu kkooti ensukkulumu. Tetutidde kubanga tetulabayo bwenkanya omusango gwaffe tusazeeyo tugujje mu kkooti yaabwe tuguze mu kkooti ey'abantu. Kyagulanyi okulangirira kuno akukoledde Kamwokya ku kitebe ky'ekibiina ng'agamba nti tebasobola kubeera mu kkooti etaabakkiriza kwongerayo bujulizi nga bwe babadde baagala. Twasazeewo tuleme kugendera ku kulimbibwalimbibwa okw'abalamuzi b'ekkooti ensukkulumu nga beekwese mu maganduula okuwagira obutali bwenkanya. Twabagamba
gye buvuddekera tuddamu ne tubategeeza nti oluvannyuma lwa byonna bannayuganda bye bagenda okuwa ekigambo ekisembayo mu nsi yaabwe. Omubaka Kyagulanyi akiggumiza nti Ssaabalamuzi Alfonso Owinyi-Dollo tajja kubawa bwenkanya ng'omusango ng'agukwasizza abantu basalewo. Ensonga lwaki twagenda mu kooti kuba twanoonyayo bwenkanya. Ssaabalamuzi alina okuba nga yatusinga okumanya amateeka, alina okuba nga yasinga okwagala okugaba obwenkanya kuba erinnya lye bwe mba ndivunudde mu Luganda Chief Justice. Ssaabagabi w'obwenkanya Chief Justice. Neka tumulaba afuuse Chief Injustice. Anyone thinks he can intimidate, he can blackmail, he can induce with favors that Chief Justice of Uganda, then he's heading for a crash. Wabula Kyagulanyi abadde mulambulukufu nti si wa kuwagira ebikolwa ebimenya amateeka nga bwe kimuteeberezebwa era beetegefu okuliwa. Tebasooka kutwebuzaako bakwebuza ku mateeka gonna. Wano kiraze nti tebagoberera mateeka. Nene bw'ogenda amateeka gye galina okugobererwa tegagobereddwa. Kale n'olw'ensonga eyo twetegese kyonna kyonna kye baleeta tuli beetegefu. Eggulo bannamateeka ba NRM nga bakulembeddwa Oscar Chihika basabye Nuupu obutava mu musango nga tegunnaggwa nga bwe baasalawo okuddukira mu kkooti. So when Kyagulanyi starts making his loose comments about the professional manner in which this matter has been heard, etc., and going to the extent of making disparaging remarks almost to the judges, such things are not taken lightly. See, he is not above the law. Kyagulanyi muyozayoza ndoza kyakoze kintu bw'oba otambula olugendo n'okizuula nti gy'olaga okutta olugendo lukyamu azze emabega asinga lwaki oyongera okulambaala. Nekyo olaba Kyagulanyi alina okukimanya nti buli we yawangula akalulu n'abaka be baawangula. Ku by'emmotoka eyogeza bannayuganda ebikankana esaasaanidde amawulire, Kyagulanyi alaze bwe yatuuse wano nga teyitamu masasi. A bulletproof car that was gifted to me by our supporters whose names we shall not mention. It is true, ladies and gentlemen, after surviving numerous assassination attempts, after bullets being fired at us, Ugandans here in Uganda, but most importantly those in the diaspora, gifted us. Ku nsonga z'omusango guno essiga eddamuzi litegeezezza nti eby'okuggyayo omusango nabo babiwulira mu ŋŋambo tebannafuna buwandiike bulambulula nsonga eno. Oyinza okugamba nti ono engeri gy'atakikoze nti kululwe ng'omuntu nti ki kati buli ludda lukole ku byensimbi zaalwo. Naye kati w'oteekayo omusango after newayitawo ebbanga tono n'oguggyayo kitegeeza nti nabali bootaataaganyiza bonna ababadde beetegese okuddamu buli kimu entegeka y'amaanyi ekoleddwa olw'okuba gw'otaddeyo omusango. Kati ate kkooti terinatereera nakutandika guwulira n'ogamba ng'oggyemu enta. Etteeka ligamba nti osasule oliwa. Okuwulira omusango guno ku kwemulugunya kwa munnamateeka Hassan Male Mabirizi mwayagalira Ssaabalamuzi Alfonso Owinyi-Dollo okuva mu musango gw'ebyokulonda kwakubaayo ku Lwokubiri nga 23 February. Olunaku lw'enkya kkooti egenda kuwulira okusaba kwa lawyer Pleader Mabirizi yagambye nti ayagala omulamuzi omu Ssaabalamuzi ave mu musango. Kkooti ejja kutuula enkya ewulira ensonga ze. Solomon Mwita ng'avunaanyizibwa ku by'amawulire mu ssiga eddamuzi alaze entegeka bwe zigenda mu maaso era ku Kyagulanyi okuggyayo omusango n'alambika emitendera egigobererwa bwe kitakolebwa baakusigala nga baguwulira. Kakati ku Lwokusatu omusango guno gubadde gulina okuddamu. Bano bateekayo okusaba kwabwe mu butongole ng'Olwokusatu terunnaba. Kkooti ejja kuwulira okusaba kwabwe ku Lwokusatu. Naye singa baba tebataddeeyo Olwokusatu ne lutuuka kkooti ejja kusigala nga etambuza omusango nga bwe gubadde. Omubaka Kyagulanyi Ssentamu yaddukidde mu kkooti ensukulumu okuwakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni owa NRM mu kalulu akakubiddwa nga 14 January 2021. Bya Owora Gabdel, Kyambadde Lawrence ne Muhammad Wamala, Salt TV, Omunnyo.
Ebetambula onakweto onakulweggulo ensonga zezo twagambye nti politically omukulu yabadde pivotal nnyo naye ng'ate not legally conclusive nti mu nsonga z'amateeka tebinaggwa bwe banga byabufuzi kwogera bwogezi biyinza okubanga message yatuuse era yawedde yagitambise bulungi nnyo naye bw'oba ogenze mu nsonga za ssemateeka gyo etteeka ligamba ki kati bannaffe ababodaboda awo balina okugenda mu maaso okubataputira ne bannayuganda abasinga obungi naye nga kiri kiriya nga bwe nagambye nti etteeka erifuga okulonda kwa president ennyinga eyo eyankaaga mu emu erina obuwaliro bulinga busatu bwokka obwogera ku ngeri omuntu ayinza okubanga ajjayo omusango eyogera ku nsonga ey'ensimbi nayogera ku nsonga eya leave of court toteekeddwa okusaba ove mu kooti then ensonga endala ya substitute eya petitioner naye nga mu nsonga eno tewali substitute mulala bwenza kusubstitutinga mu nsonga za Mwami Kyagulanyi kubanga ye yagendanga muntu omu kitegeeza nti petitioner omulala singa kwaliko bannaffe abalala abaali beesimbyeyo ku bwa president okuvuganya nga bali nabo bawakanya obuwanguzi musobola okusubstitutinga omuntu oyo mulala n'abeeranga petitioner to substitute another petitioner mu mbeera eyo naye mu kino yabadde nga bonna bali mabega wa Kyagulanyi Kyagulanyi bye yasubmitinga kitegeeza nti abali bemulugunya bali bakkiriziganya kubanga yakatandika twalaba aba FDC bo bali basosogama nti bagenda mu kooti Honorable Kyagulanyi bwe yavaayo ne bagamba tugenda kola ki muwagira twalaba Mwami Robert Mao muna DP naye n'avaayo n'agamba nti kakati nze Robert Kyagulanyi genda kuyimirira naye waliwo obutali bwenkanya twalaba ani omulala yali awo ne Kano Kiza Besigye yali agambye okusupportinga Honorable Kyagulanyi bo bamugambirawo FDC bo bamugambirawo nti gyolaga fe twatestingayo kodda emirundi ebiri era nga bo balaba nti impartiality oba obutaba omuntu okubeera nga ali impartial bo baga nti yali tajja kubeera mwenkanya obwenkanya bo baga nti kooti yali tegenda kubeera nenkanya eri abantu bano naye ndowooza kyali fomo omukulu y'okuwandika officially omuntu osobola okukola recuse okuba nti asalawo okuva mu musango guno okusinzira ku ebyo bias bw'aba butebereza nti walina okubaawo bias then omuntu aba asobola okuva mu musango ogwo abantu bano abasatu bwe yali yemulugunyaako omukulu Alphonse Awinyi Dolo Saabalamuzi w'eggwanga erya Uganda munaffe Michael Chibita eyali Ssaabawabi wa gavumenti ate ne munaffe Ezekiel Muhanguzi baali basobola okuva mu musango guno naye ennaku zatambudde nga bwegambye 22 ku nnaku 45 officially oba ziri mu ssemateeka ez'enkizo zibatambulizaamu okubanga omusango guno oteekeddwa okubanga guwuliddwa naye olwaleero kakati olaba ndowooza ati ssemateeka bwali omuzibu oba ensonga z'amateeka bwe ziri enzibu nti Malema Mabirizi tali friend of court oba amicus curiae mu mbeera eno nti teyajja ku ludda kubeera nti yali ayitiddwa mu musango guno butereevu naye yavaayo nga munnayuganda owa bulijjo oyo bulijjo bwatyo n'atwala okwemulugunyakwe size embeera atera kuvaayo nga muntu sekinoomu kyentegeeza nti ye atwala obudde n'akuŋŋaanya bwino we n'aloadinga ka pickup ke oba kaloro oba kafuso bw'aba afunyeewo n'akola ki n'agenda ajjukira mu kwemulugunya kwa gundi k'omusango gwa East Africa era ye yagenda n'alaga nti ayongezayo mu bufunze bw'aba alina kyayagala tayagala ku influencingamu ate decision making y'omulala yagenda mujja tugikwatako ayinza ogamba nti bwe neegatta n'ono tuyinza okutuuka akadde ate ye nayagala akwate erinate nze nga njagala kola ki so kakati yoyo Malema Mabirizi naye olwaliro kooti yamukkiriza era bagenda kuwulira okusaba kwe naye nga mu nsonga ate main application oba kyeyemulugunyaako ate ono munnaffe kyagamba nti omusango guveeyo kati awo tusuubira kyolowooza y'omuntu yagamba nti yali ayagala Ssaabalamuzi yennyini abe mu musango guno nti ssemateeka article 26 ennyingo ya 26 right to fair hearing yali tagisuubira mu musango gwa Mwami Kyagulanyi ng'agamba nti oba oli awo olw'okubanga Ssaabalamuzi mu 26 yali munnamateeka wa Mwami Museveni nga Mwami Richard Kano Kiza Besigye yeemulugunyera ku buwanguzi bwa Mwami Museveni asuubira nti oba oli awo baatambula mu mbeera eyo nayonna n'okutuuka olwaliro yali tayinza kubeera fair yali ayinza okubeera nekyekubiira eri Mwami Kyagulanyi n'omusango okutwaliza awamu n'addukira mu kooti ng'ayagala omukulu ono aveemu naye ng'ate ate ssemateeka yennyini ennyingo eyanamu ennya eraga ate engeri oba entambuza y'ebintu bino birina okubeera nga bitambula Supreme Court oba kooti ensukkulumu ekulemberwa Ssaabalamuzi w'eggwanga erya Uganda era bench nayo era nga etudde nga tebawera oba nga waliwo ensonga yonna ey'enjawulo nga Ssaabalamuzi takubirizza aba alina okulonda omuntu omulala n'abeera nga amukiikirira mu kino kakati ensonga oba oli awo ziringa 3 okusookera ddala
njagala kutandika n'essiga eddamuzi bo bategeezezza nti bawulira wolokoso naye bwe baweegendereza engeri Honorable Robert Kyagulanyi gy'akuttemu ebintu bye okuva lwe yavaayo n'alaga interest okwesimbawo ku bwa president nti ebintu bye bisookera kukuŋŋaanya bannamawulire n'ategeeza eggwanga bitono nnyo Honorable Kyagulanyi byayogedde n'atabissa mu nkola ebisinga obungi bwe bibanga birina kutambulira mu mateeka era abadde nga bisoose eno n'alyoka akola ki so kakati nze ndowooza nti it's a matter of kugumiikiriza either ajja kuba waayo ekiwandiiko ekyo ekimujja mu musango oba naye nga ate bw'amala ogamba nti balawyers yamaze okubawa instructions kitegeeza nti ali serious kuba twawuliddeko ne bannamateeka abo abamu nga bagamba nti kati bagenda kutandika ku nteekateeka y'okuprocessinga paperwork okubakkiriza okukola ki okugjayo omusango ekintu nze kyendaba ekitabudde oba oliawo bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti kiri kimu kyokka akadde kaneeno Yoweri Kaguta Museveni president w'eggwanga yasongeddwamu kubanga yatudde mu ntebe eyo ne bwe yandibadde muntu mulala nga si mwami Yoweri Kaguta Museveni muna NRM era abali ku ludda oluvuganya gavumenti bandikoze eki bandibadde beemulugunya nti ekintu ekitutawaanya tulina kuddayo eri mu ssemateeka president obuyinza bwonna buyina wano mu ggwanga katuvudde ku mwami Museveni tutunuulira issues zino engeri nga bwe ziri nti president waffe ow'eggwanga erya Uganda head of state head of government nti mu bufunze buli kimu kyonna kyetoololera ki mu mukono gwe nti ne bw'otunuulira amasiga amalala oba oliawo agayambako okugenda maaso n'okubanga batambuza emirimu mu ggwanga era bonna president waffe ow'eggwanga aba alina sse in terms of ani alonza ani ng'oggyeko ababaka ba parliament naye ebifo ebisigadde byonna president yawandako eddusu gundi nti wuuno ate n'alyoka akola ki n'alyoka aweereza eno kakati challenge endala eriwo akadde kano kwe kuba nti ate ekibiina ky'omukulembeze ali mu buyinza oba oliawo kyekisinza ababaka wa mu parliament nekirowoozesa abantu nekitulowoozesa nga president akozesa obwannakyemalira of course bw'abanga yasinga abantu bangi mu parliament kitegeeza nti bonga ekibiina balina ate amateeka agakola ki agabafuga agamu ku go ge tuzze tuwulira wawulira abaagaana okugikwatako basooka ne bakijjanyawo nti bayeekera nti bateeka okukkiriziganya n'amateeka agali mu ki ekibiina kye kikoba naawe kyolina okukola ki so kakati eyo ye challenge gye tulinawo kati naye singa tubadde tulina president Yoweri Kaguta Museveni muna NRM nga yali mu ntebe nga abasinga obungi mu palamenti y'eggwanga oba oliawo bana FDC bana NUP akajjajjowa naye nga ba FDC oba oliawo ba anti kuba yajja ku mulundi guli n'ebibiina ebirala DP awo akazannyo kanene ak'ebyobufuzi wekandikoledde ki wekandinyumidde naye kakati president olw'okuba nti alina obuyinza obumuweebwa ssemateeka kubanga wano toyinawo osinziirira kukola ki muwawaabira kubanga ogamba nti ono yaliko boosi we how about now era akyali atera nga yemulonda n'okumulonda mu kino omuntu yenna kakati wali wewemulugunyiza yali just munamateekaawo naye kati wewemulugunyiza kati ye ssaabalamuzi ate nga yakozesa buyinza obuli mu ssemateeka obumuweebwa okulonda n'amugonnomolako ki obukulu so kakati kino ekintu ekitutabula okuggyako nga kigenda kuddayo mu palamenti tukole ennongoosereza kubanga n'omukulembeze omulala agenda okujja okutuula mu bigere bya mwami Yoweri Kaguta Museveni agenda kusanga obuzibu bwebumu anti kakati ndowooza era bwe baba bakola ndowooza eyo unending incumbency nti buli kulonda abeera incumbent buli kulonda abeera unending incumbency kandowooza kyebaagala okuddayo walengedde bannaffe ababaka ba parliament bakukusizza ekyemyaka kubanga jjukira muto gikwatako wali eri akuba akaleeta ne bakakuba ak'emyaka 7 okwongera bakakukusizza mu wano mu amendments okaleeta nga baagala terms 2 ku myaka 7 all political offices zonna okuva ku president paka ku ssentebe w'omukyalo wansi wali eri emyaka 7 kadowooza kayinza oba oliawo singa bana abakirezi ne bakikuba bulungi ne bakizizika bulungi kiyinza okuleka oba okumalawo bino byonna byetwogera olwaleero n'ennaku zennyini zino ennaku 15 okufairinga omusango petition enaabeera yemulugunyiza ku bwa president ndowooza nazo ntono nnyo bandibadde bongera okutoka kubanga ekyaviirako obuzibu bonna zennaku 15
eziri mu tteeka mwami Kyagulanyi era ezaamulemesa kubanga jjukira twamaliza okulonda nga 16 ne batandika okubala ennaku 14 16 ne balangirira ne batandika okubala ennaku 15 ezo. Anti bw'otunuulira n'okwemulugunya kwa Honorable Robert Kyagulanyi ku mulundi guno gwawukanyeeko nnyo ku gwa Kano Kizza Besigye n'amama. Sijjukira kooti ku rejectinga bujulizi bwonna obwa Besigye awamu n'amama Mbabazi for reasons of delays ate nga delays zaaliwo. Naye kati bw'otunuulira bannaffe aba NUP nti twabagambye essaawa 11 mutuse 12. It's only difference of what? Of an hour only. So kakati nti bw'otunuulira n'ensonga endala nti ennaku 15 omuntu ali waka ennaku 10. Kubanga bano bannamateeka yadde bulijjo tubanenya nti bandibadde bakola on behalf of Kyagulanyi tekikkirizibwa kutwala bujulizi obwekuusa ku by'okulonda nga candidate tayiseemu ku authorizinga. N'ekyo nakyo era balina okitunuulira mu gundi olaba bakitunuulira ne wano baagala okukola amendment eyo nti ng'ekibiina kisobola okwemulugunya nti nga NUP oba NRM oba DP nga si muntu nga candidate. Anti kakati kubanga mu mbeera eno tutunuulira nti candidate mwami Kyagulanyi yateekeddwa okujjayo okwemulugunya kwe. Anti kakati bw'otunuulira bw'ogamba nti ng'ekibiina wano mu Uganda NRM etali mu mwami Museveni teba NRM. FDC etali mu Kano Kizza Besigye walabe kakati it is the same person eyali ewaka eyandibadde akikola personally or on behalf of what? Anti senkugamba nti mu kino tekitegeeza nti bwe babanga bakoze amendment eyo nga si muntu nga muntu kitegeeza nti abantu abala bonna baberenga basobola nga Lefisi Rubongoya bannaffe baba Joel Ssenyonyi abala bonna abali mu NUP nga basobola nabo bennyini okupetitioninga on behalf of ekibiina principle kati ekibiina katono tumulemu katono nnyo bwe tudda tugendagendako mu mpapula tugendagendako bwe eggwanga katono nnyo then tujja okuva tugende mu nzaffe ezawano katukomeko katono nnyo omulabi wa Soul TV tukyatula ku nsonga eno ey'omusango ate ne maaso awo tugenda kufuna entaputa ey'enjawulo ey'abannamateeka katudde katono nnyo tovaawo. Yes, tukulisa mukomera wa Soul TV tukyagenda maaso tutunulira ensonga ezibadde mu ggwanga erya Uganda tujja byogerako ebyo maaso twagala tujafuna n'abakugu abagenda okutaputa ensonga eza ssemateeka etteeka ligamba ki naye katono nnyo katugendeko ate ebweru w'eggwanga tulabe bannaffe bawandiise biki ate olunaku olwaliro olupapula olwa Guardian lufumira mu ggwanga lya Bungereza luwandiise ku mukyala wa munnaffe eyali omukambwe ennyo mujjukira bamwita Jaukum ono yali omuyaga omujjukiro wa Mexico Escobar Chapo Guzman mukyala bamukutte Chapo Guzman erinnya libadde linvuddemu El Chapo Guzman naye mukyala we naye bamukutte ate olunaku olwajjo era kubyekuusa kukusenjaga kubanga ono mulimu naffe mujjukira ali mu Mexico nnyo naye nga mukambwe muzibu nnyo yali akulya kateera eyo enkambwe ey'abayaga naye mukyala bamugambye nti ate badde ateeberezebwa okuba nti yabadde ava mu kitundu ekya Mexico ng'agenda mu bitundu ebya New York eyo mu ggwanga erya America omukyala we bamuyita Emma Colonel Explo bamukutte olunaku olwajjo naye nga bagamba nti ate kino ekyamukwasiza kigenda kulabika ng'oba kyonoona ate enkolagana ya munnaffe Joe Biden owa America ate ne Manuela ow'eggwanga erya Mexico mu nkolagana gye balina naye nga omukyala n'okumanya nti babadde baddiringa nnyo mu nsonga ez'obutujju buno n'obukambwe obukukusa ebiragalagala bamwe yadde ne cocaine yadde ne cannabis ne marijuana naye kye baakola ne mutabani we ne batabani be baazimba baagula plot okumpi n'ekkomera lye baali basibidde musajja mukulu ono kubanga baamukola ne bamusibira e Mexico ate ne bamugya mu 2019 ne bamutwala mu New York mu ggwanga erya America naye kye baakola baagula plot okumpi n'ekkomera ne baagala okuzimbawo mu kwesisa wansi ne bafuna n'essimu eriko GPS nga basobola okwogerezanya naye ng'ali mu kkomera okugezaako okumutolosa kati bano baazulwa nti embeera bwetu bwetambudde ne bamugjayo ne bamutwala ne bamusibira mu kkomera ezibwa ennyo gyakyawule nemba n'emisango egyamugulwako bamusiba bulamu bwe bwonna n'emyaka 30 life imprisonment n'emyaka 30 naye nga naye akadde konna omukyalo ono agenda kubanga aggulwako emisango gino egy'okusangibwa nga akukusa ebiragalagala kooti egenda kutula olwaleero emusomere era naye egenda kubeera ya nkola ya video conferencing agenda kusinziira ku mutimbagano mu kkomera gy'ali bagende maaso okubanga bamusomera emisango egyo egyamuguddwako. Weewaawo olupapula lwa Guardian nalwo lumaze okuba nga lufulumira Bungereza luwandiise
ku nsonga y'okugema ekirwadde kya COVID-19. Ono nno balinayo minisita Mulamba avunaanyizibwa ku vaccines ku ddagala erigema ekirwadde ekya COVID-19 ayitibwa Nadim Zahawi. Bw'atyo avuddeyo n'ategeeza nga bwe bali mu nteekateeka y'okubanga bagenda mu maaso n'okukola certificates ezikakasa omuntu nti aba amaze okugemwa ekirwadde ekya COVID-19. Bakizudde ng'eggwanga liremereddwa okuddamu nate okukakkalabya okutambuza emirimu naye nga obuzibu buva kuba nti abantu beekengera olina covid tolina bakugema tebakugema so kakati bagenda kolayo ko certificate abantu basobole okubanga obulamu buddamu ababeera bamalirizzaayo doozi ez'okugemwa baddemu nate buto okukakkalabya emirimu gyabwe mu sectors ez'enjawulo kaweefube wakuzzangulu ebyenfuna eby'eggwanga lino erya Bungereza. Saakadde konna bannaffe abo bwe batyo bwe bagenda okukola kitegeeza nti kino kigenda kweyongera ku yellow book ze babadde nga batwetaaza okulaga buli wamu. Kati bo bannansi yaabwe babawadde certificates kitegeeza nti naffe oba oliawo okusala okugenda ewaabwe tujja kuba nga twetaagisa okuba nga tulina certificates ezo. Kati science yatandise dde okutambula mu bantu eyo. Manyi watugambye ku makya nti ababoda baba ne bwino naye n'abantu abawangaalira eyo mu butundutundu nabo balina bwino. Era nga bali balese science mu ddagala liri ery'okugema ki eri HPV vaccine kati batandise ddawo okuwa endowooza yaabwe. So nze ndowooza nti keekadde ministry yaffe y'ebyobulamu etandika okuteekateeka kuba palamenti yamaze okubanga ekkiriziganya n'ensimbi ezigenda okugula kuzimu ku zidooze obukadde omwenda ezeetaagisa. So batandike kati okuteekateeka obwongo bw'Abannayuganda vaccine egenda okujja nga bifo ky'okuteekayo obufaananyi obutyoboola ate nga waliyo okupromotinga abantu bagijjumbe. China yatuwaddeyoko ku vaccine. Abachina sibe baleeta ano gundi ne bagema abantu baabwe. Batuwaddeyoko. Ne batugana nti teziri verified. Zinza n'okubanga ziriko abantu already bezamaze okubanga zigema. Kati lwaki luli? Eggwanga erya Uganda. Gobo kyali kwebe China tuwaddeyo ate nnyingiko nga 13. Anyhow, bwe twongera mu mpapula luno olwa Guardian lwandise ku munnaffe Harris Kamala, Vice President w'eggwanga erya America, ne Joe Biden President, olunaku olwajjo bayogeddeko ery'eggwanga okugenda mu maaso okwogera ku kirwadde ekya COVID-19. Baobserve a moment of silence bwe batuukidde olwaliro ng'eggwanga erya America lyakafiirwa abantu aba COVID-19 emitwalo 5. Balina cases obukadde 28 mu emitwalo 10 ejabalina ekirwadde ekya COVID-19. Yagambye nti abantu abakafa COVID-19 mu ggwanga erya America basinga bafiira mu simatala yasooka, simatala owokubiri n'olutalo olwa Vietnam bonna ngo bagasse wamu. N'agamba nti bateekeddwa kubeera nnambu, tebateekeddwa kubeera bakasiru mu mbeera eno, bateekeddwa okujjukira. Mu mbeera eno abadde kirenze nti ennaku 5 zakungubagira abantu bano abafiiridde mu COVID era nga flaga zaabwe zigenda kubeera nga zeewubira makkati ga mirongooti ng'akabonero akassa ekitiibwa mu ŋŋanda zaabo n'okwongera okubakubagiza. Yabadde jjo mu White House yabadde asinkanye abakulu ab'enjawulo ye ne mukyala we ate ne Vice President n'omwami we munnaffe Doug Emhoff ogenda maaso okubanga boogera ku kirwadde ekya COVID-19. Okay. Amawulire amalala gawandiikiddwa ku ggwanga erya Tanzania olupapula lwa Citizen bwe batyo beebuuza nti kiki ekiddako nate eri bannaffe bano bannansi b'eggwanga erya Tanzania oluvannyuma lwa pulezidenti waabwe Pombe Magufuli okuvaayo ate ne yeekyusiza mu kitinga embazi nti eggwanga lirina ekizibu ky'ekirwadde ekya COVID-19. Jjukira ntwalabye olunaku lw'eggulo nga pulezidenti waabwe abasaba bambale obukookolo bwa masiki ezo zokka ezikoleddwa mu ggwanga lyabwe. Kakati ekibuuzo ekiri awo bagamba nti musajja mukulu ono oluvannyuma lw'okukomerera abakoze eddagala erigema COVID-19 nti balemererwa okukola erya siriimu erya kansa oba oliawo n'akafuba anaagenda mu maaso n'okugula eddagala okuva mu mawanga amalala aleete bageme abantu oba agenda kulindirira ttiimu ye y'abannasayansi bagende maaso n'okukola eddagala amaaso gonna ku ggwanga erya Tanzania. Anti yataddewo ekyokukola n'abagamba nti kati batekawo steps ez'enjawulo zebalina okuyitamu okutereeza embeera naye nga ddi ng'abantu bafa. Anti kakati awo yakkiriza nti complacency ebadde ebadde ng'egenda maaso yabagamba nti bakuma ku 5 mwezi gwa April naye ng'abantu bazenga bafa ebyekuusa ku COVID. Kati oba oliawo n'ekitongole eky'amawanga amagatte eky'ebyobulamu kigenda kubatunuulira n'eriisa ejjojo okulaba kiki bazzaako mu mbeera. Naye bwe tugenda mu lupapula era olwa Guardian luwansi ku munnaffe abadde ambassador wa Italy mu ggwanga erya DRC yagudde mu ambush baadde batambula UN convoy yasanze abatamanya agamba
abadde ekitongole ekya World Food Program badde mu kitundu eky'eggoma eyo ne bakuba emmotoka eyo. Munafuna muta Luka Atanasio eyafiiridde mu bulumbaganyi obwo abadde mubaka gwanga erya Italy mu kitundu ekya DRC. Enteekateeka bamuse mu bukambwe ennyo ne dereva n'abalala badde bonna bafiiridde mu bulumbaganyi obwo, naye nga ensi ekyagenda maaso kubanga ekungubagira omukulu ono ate abadde atambuza emirimu gya Italy mu ggwanga ate erya DRC Congo. Weewaawo bannaffe ab'eggwanga erya Kenya bagamba nti bagenda maaso n'okubanga bawandiisa oba olyawo bayingiza abantu mu kitongole ekikuumaddembe ekya poliisi, naye kaakati bagamba nti enkumi z'abantu bagobeddwa, tebaweereddwa mukisa oba tebakkiriziddwa kuyingira kuwaayo kusaba kwabwe oba okusaba kwabwe tekukkiriziddwa oluvannyuma lw'okuzuulwa nti empapula era zibulamu nga bulijjo. Waliyo abamu ababadde bakoze olukujjukujju nga bazijje ku NASA ow'eri Kenya nabo balinayo NASA, nabo babadde bazijje eyo nga baagala kutwala kuyingira mu kitongole ekya poliisi ekikuumaddembe mu ggwanga erya Kenya, naye babatebuse mangu empapula zino ne bagenda maaso n'okuzisazaamu. Kaakati bagamba nti exercise yaabwe egenda kubanga eyongezebwayoko olw'ebbanga lye batataddeewo, naye okulaba nti baddamu nate okukakinga app n'omuwendo gw'abantu be baagala okuyingiza. Abasinze okujja babadde tebalina biwandiiko bibakakasa. Tugenda kufundikira n'eggwanga erya Bungereza. Munnaffe Ssaabaminisita Boris Johnson kyaddaaki yagenze maaso n'ayogerako eri eggwanga, agambye nti basuubira okuliftinga restrictions zonna mu kibuga ekya England by omwezi ogujja. Agambye nti okutandika nga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa April abaana bonna bagenda kubanga baddayo okusoma, kubanga bano baddayo mu muggalo olwa COVID-19 eyaddamu ate okulabika nti mukambwe nnyo. Naye kutandika nga 8 March abaana bagenda kutandika okusoma, then bonna okutuukayo mu June eggwanga lyonna ligenda kubeera nga liteereddwa. Naye agambye nti ekyetaagisa mu kino decision is by data not date. Nti byonna byagenda okusalawo bigenda kusinziira ku miwendo si ku nnaku. Agambye nti bayinza okugamba nti by May oba by April kibeera nga kiteereddwa. Naye data bw'anaalaga nti ateera ekirwadde kyali ky'amaanyi nnyo bajja kugenda maaso okusigala nga omuggalo gukyaliwo, kuba bano baagala baggule bannaffe ab'amaduuka, bannaffe abasiba enviiri, bannaffe abakola ebintu ebirala, outdoor entertainment eyo, abisaawe. Naagala nti bagenda kugulawo mpola okusinziira ku nteekateeka gye balina. Naye ng'omwezi guno ogwokusatu ogenda otandika abaana bo bagenda kubanga baddayo, then baagala nti by 21st eyo nga mu gw'omukaaga final decision ebeere ng'ekoleddwa, eggwanga lyonna oba ekitundu kyonna kibeere nga kigguddwa era abantu bagende mu maaso okubanga beetaaya mu ggwanga erya Bungereza. Baafuna variant eyo empya eya COVID etabayisizza bulungi ate nga bakyanoonya n'eddagala okulabika nti beegema. Pfizer teyakola bulungi ate n'eddala eryagenda maaso okubanga libaweebwa, then leetero tebatambula bulungi. Tugenda kubeera nga tumulamu katono nnyo twengere munnaffe ye awandiisa biki ebyafaayo olwaleero. Omusomesa Teacher katubuulire today in history alina biki ate bwe tujja okuva tudde tulaba ate empapula ezaffe. Kale katumulamu katono nnyo bonna tukomyewo tujja kugenda tulaba ate Daily Monitor yawandiisa biki olunaku olwaleero. Katumule tudde ate omulayo wa Soul TV.